kale Taufik Media UG amugamba mutya ngabwe mukimanyi nti ennaku zigenderera as well Kalo Nantongo ka maiden concert tugenda kubeera nga tubujanjawaza olunaku lugenda balwa kutaano Hotel Africana abatana bakubanga mu bookinga tables za mu tickets zammwe olujiru kyali lugule Kalo Nantongo maiden concert ku Hotel Africana musaleeko this Friday wiki egenda kubanga etandika ku lunaku lw'enkya obadde ogimanyeko sebo njimanyi Kalo omuntu wangata hajiketi wabanga yajirimu sobola kubisha nya wadde nakugira oyo mwana webiso gotomanyi nze kikalo kinkolera as in how nagama yomukuli ali ku list yange ey'abaana abayimbi abawala banga mu Sudan omamirira nkutidde n'amalobozi ngakwata jamani so nobayo tobeeyo shuwadiru ngena kubera maso wali eri ku tebo ya Sura Motors na kwentudde zege Sura Motors tebo yajigula kati utawagira Kalo Nantongo ayina endongo mama kamese tambula yambula yekwa masaliza what are you why beside that endongo tulaba kunakulwa Kalo Nantongo tayinako show Big Eye ayinako show tugenda mu kikadde bamuwalana kiki naye nabye ne mukamawo alien skin agenda kuyimbwa hamu ayimene wange bilala muko juke yavayo nanyiza nalongo donizira namugamba va ku Edikenzo byona byokola va kwani kumusuuza kwa musuuza yakuwaguga head ABCD Big Eye why tachebaka juke gunda zikolewa Spice Dana rehearsals ulabani babuloga baganyo gendo mukwata muri rehearsals bani babuloga nawe olaba tonnabeera kitegeza nze mukwano gwange lwe ku TikTok kwa nkwali ngali ku UBC wali eringa tulanga show mukwano gwange n'ekyo ino okumanya Big Eye kimanya agenda funa abantu abagizibe abagala mizigo Big Eye abalina ibula abayina Big Eye mbuuza lwaki mwamutaddeko show bani mwabo mufangoni inze show nina ya Migoteko Festival nga musanvu ali kwagenda okunyimbira nganze Migoteko Eliodi nga musanvu December Big Eye Eliodi nga musanvu December nenga ze show eyange yemanyiddwa elina kazi ne ibula go down note ekibuga Kampala House sobola ku Kampala House ka Big Eye afagana show ye inze ndiye no busabala ndinya mwakiso oli ali mu Kampala district kale olwembera yokuba nti munne obudde butwalidde empindi ebintu ebikyali biwanvudde era tugenda Big Eye ajafuna ababe ojafuna ababo alien ajafuna ababe tugende mu kikadde nemirinda wano Big Eye gambye simanyi oba yanyiza bunyiza abantu simanyi kingide mu plaza awo walosho ya mirinda ey'abaana buzz y'abaana ayina mu kikadde Sheraton bannango Big Eye nokubango ine endongo nno ayina ndongo endongo ajina mikono juu mikono sura indicate unguza osulawo ojenga kulika ye watu omudi omudi sagenze kikicha nalengedde ekijja okubaayo walengedde kyabaddeyo anyway nenga tomudi ye gawe tomudi yafunye abantu mu show zino ezavubuka ezibadde zijjawo okuva mu guno omwezi tomudi yafunye ku bantu Kabakoto yafuna abantu togere mazima Kabako kyali waffe yafuna abantu batono Kabako nali mu kalenda mu maaso tomudi yafunye abantu mu kabiraawo tukolera abantu kale Sudan nam ganatero kubanga mukama we yavudde mu komera alhamdulillah ne statement ezakoleddwa ngaye yebuza alien skin yabawa alien skin yavudde mu komera ne mu kifo ky'oku appreciating abantu abamujje mu komera yalaze nti they did nothing tibalina kye baakoze era ngo mu kuva kwa alien skin mu komera likes of Bebe Cool likes of Full Figure likes of Ham Frank Abaho naye mu statements zebedda zakola interviews obedda zakola agamba nze nabadde nange kenyini nabadde sisobola kwewolera lwaki mwampolereza was it necessary alien skin okuvayo not appreciating abano bantu
bamugiyo mukomera tumalirize. Statement ezo aleskira zikoze mu kamera olwensonga nti bannayuganda basinga twagala okuwulira ekyo twagala okuwulira aleskina bakujja nayogera nga gentleman ne bagambye komera limukyusiza nange takyali bwakibulinga edda alina okipinga statement ye nti nno nekindi anulule nakyo alina okumanya nti bino yalogedde mu kamera bannamawulire ne bannayuganda mufuna ekyo omanyi ekyo oba nga yazzeeko wali n'abakubira essimu nagawaye ABCD biri ya kamera ti buli muntu akuwa kyagala okuba ng'owulira nenga mu maaso linga abawo abo yavuddeyo ng'anyiize ndi mu kamera era namukuba essimu ng'aliko energy radio namugamba wali ndugu wange bagala wanyiize sorry ali ne skin yoyo bw'otamutegeera oba yavaawo oba yaani kituufu ajja ekintu kye muno ekimenke akola kamiliyoni eggali eyinza okukuba oluyi wano yibbula n'omusana bankubye ali akubi sausa abusibanga abo pole so ne mudamu ne mukwatagana so industry wetu kwetambula batolina kulaga side mu natenze empanze njinjise viva nyerise onasigala ng'oli ya maani wakiba yibbula sikulimba nekigenda kukoma wakuba munnaye kiraga nti yekibuli kikyagendera ddala mu maaso ayinza it's like as if talina tannayiga buli muntu ayiga siga muno n'abanjiza nja kujjanga nti bwana nayize kati era okwana omukazi mu ttaala waneeno ng'omukwana ate omumamiriya totugamba namumamiridde so kati okuyiga tajaga nayize naye gwe ojja kola ku bikolwa bye kojja okulabira muno yakoze eki yayize kale oyo bamutya mu Sudan nyongera okuba nga mbajjukiza nga 6 December tugenda Africana Carol Nantongo Maiden concert tubenga tujijjuza Hotel Africana mu Sudan togweyo bwa mukimbu byo busembaye tumalirize. Okay mbebaza mwena bali ku Taufik Media ate era nga mbagamba nti Carol Nantongo eno show esose kyemmanyi muyimbi kubanga badde mikono gy'abantu abayimbi badde nti Kalita Skali yagenda kubanga bajja basatu Carol Nantongo oba noti Kalita Skali yo n'omulala omu misa kinayimbako n'omu mayinja ne guno nayimbako n'omu so onesazi neno yasigadde nga kyali strong anti atuyemu ne concert mutamulako omwaka 2024 muje tumuwagire Carol Nantongo abere masavu bambi this Friday agero kubanga etandika week eno command kale please yeah nami nkuvuddeko n'ekinyerikireze okekyo onakudagala kati MC era nange show ya mwana ono na tomudi nti yade blessed mukama Katonda nga ali masogo MC mumanyi wa best hotel wali eri gobalese yo mumanyi yali wa Dax Katero omulero bayali shada Dax Katero ngabanye mu video ze gobalese mumanyi edoze ddungi ayogera bulungi ne muli mu shezimu nga olina okunoonya abantu abasobola maintaining show nti kale nti tebikyalimu byatunda seeding eddamu no lazima muno omuntu mubanga bagagga nagulanga ebintu era temuli emu era nera olina ko level ey'abantu bayise mu VIP mwabadde mu mama mwabadde mu taata otegeera ne Cesar nenga emusebeka bya kasuko biwulira bado biwulira nabaddeyo kati awo emusajja wakubwa ku best hotel kwa mumanyi lwaki balese wa best simanyi oba sound ya nanti jukira enako zo mulimu sound wetambula nga oli ne sound ya gundi nti ne MC wenkwali ngojjuka tomudisho yalagijjeyo ali ne skin kumusiba era gambe batamuta ajijjayo kati jukira kati kusho not said no ojizaayo okunoonya abantu abasobola omuyambaka abamangu so mumere yo ndoza kwe gwamumbiza MC ne DJ shakalanyiza mudula nogana bwino mami okuyimba Scorpion Shabali nagamulisizawo yamuwereddewo ebi njago ABCD amazito yakakubyewo abati yamwedeko kyakunywa yada agamba kuba mukagatto yabuuziza abagizi owaya akagatto kasinga empiso boy kasinga empiso boy agato kasinga empiso yada agalaka mwana era amugamba kanga muwe buwi babuuze abali bafunye ku bugatto bw'abaana noma ekyo abaddewo wansi nanene ka video omwejo abaddeawo sikogere shabaleko omuntu bwati MC boy bamumanyi ne DJ yabuze bamumanyi nanti ne DJ yabuze oyo Scorpion Shaba sija kulima mu gaali ziri mu Kampala muno ne Scorpion Shaba Scorpion Gang oyo bamuti boy Scorpion bamumanyi
teri muyimbi tamanyi Scorpion kati wewe wabakuli bakuli uyu yagamba gundi yagamba musibule kabule kati what are you Scorpion shamba Scorpion ganga bamanya ababakuli omanyi kati nno omanya chaliwo bakula naye inze nako we nali ayina guya wa treatment ya treatment na mashitufu nasikira banka mulo ninange na wana manega mama DJ bedde koso show yetomudi wengera ageranya ne yali kalenda tomudi yakufunya abantu yaswadde tomudi show wange yasose gambye obumulumulu nti MC ne DJ okuchanganya show bozi n'enkuba kubanga luwezeeyo wetonye wangali munyegenyege ekisoto kyayo era tomudi muganda wange enkwebaza ne Agatha bannangira obanga n'omukazi omuyiiya Agatha atotenkanya Agatha kakyala kamaanyi Agatha mbuyali anobye ngano bagenda wa tomudi amansa wa tekimugana uli musajja muleka sajjala ate nanto mulaga tuzaleka ebweru omuleka agezemu yabyawiyanga wiya just positivity sikyamaanyi nnyo so Agatha nkwebaza ebale nnyo kubeera omusajja wo administer everything webale nnyo webali edda ba TikTok mwene munambe ebaza nenga kyolina okumanya show yono neyoli jukira uli wadde wanene nnyo kibira guli gusaha eyo kalenda era kyali wange ero ndi wayi kabako no mukabira eri nawe mu kibira erweza boyo omuntu avuva kukubona kiri erweza eri mu kibira mu bisooto tomudi yafunya abantu era tomudi mukama akuyozeyoze webale nnyo tomudi amasanyaze yagalina kati kigana wabanga yagalina agaki agabantu ate tewalabi tiwali buzibu kyogaba kati abasaba sho tugende uwe atuwe nedda baba olina kuba n'endongo n'omukwano gw'abantu kati olaba omuyimbi yena yenagamba nno abantu baganya okujja ku show yange toba na ndongo munno toba na ndongo kati kawo nantu bagenda balaga nti alina endongo naye akukulumidde Nobert nani tomudi muki Nobert yali amugamba shajijjeyo genda musala kati oyo omwana agenda kujja ayimbire kye abantu kyokka ate Nobert yamaze najja Nobert munange oluusi eba excitement eyo mukulu wange mwekali yakadda buzzi jukira buzzi yamukuba oli n'avaamu erinnya kati yakadda buzzi abimeka ebyo tugenda Dr. Ibula wanene kwa idento amukwatemu mannya ategeremu na Ibula abiveeko yammeka eryo naawe lya silver wa golodi nedda ssebo lya silver wa golodi erinnyo lye lyagafe ga bulijjo ate kyaka Nobert anamiriki TV kanaga wana abato oruyi erinyo ne liva tuna mayirungi tukosa biragala bakalumamu tasobola senga yawenga dda ako bintu byakola olaba abamusanyufu nayo nona ngali so happy nayo nona kati ate olwo Nobert event soyo ate bayira Nobert yajjukira Nobert era ne banogwa bagobeseze eggulu era kati ajati sava mu ngeri gyalina omuyimbi ate tugenda ku nsonga za ggulu ajafuna kateba atubuli omuyimbi yani erinnya yani lwaki ogamba mu Nobert yabagobeseze eggulu Nobert ku show ya Gunde eyawuzo manizi yali ku Africana wanene Hotel Africana Nobert shagikola bulungi era successful afunamu art atya into your way Nobert manya ababazi bangi mu Uganda mu Kampala waneno kati gwe nawe nanda wankujira lwaki genocide yabagobye eggulu lwaki banawaitone babagobye eggulu yawanise wanisi baluwa neti badde ensonga yino lwaki mwafumudde eggulu Nobert show yawuzo manizo agikola bannaawo bandugu baawo bamugamba Nobert tuongeremu art ka science bamugamba tujurugumi bajeno ne wakola ki watu wako wazivaayo otulipana agikuba alo jeno nze muganda w'abakamiliyoni tukoze sheganye tusaze jeno
ABCD wiyanga wiya zembugana bakamiliyoni tena awulira ekyo kamiliyoni atoli ndugu 5 wa kukido asako mili kwesi meka nkaga mu something nkaga n'ekiri mu nfo nkutidde eyo gero bikolebwawo asako mu nfo wasako mu nfo akasente ngamanyi ba ABCD brana bayotemako ABCD kasente ako nkujjukuza yakajjayo tewakani wizo manizo koze ngumi wizo n'oliro n'oluvaawa nkutidde bivayo naina wese mugana baki kamiliyoni bakuwadde sente bagana bakamiliyoni tokoze eki tobokyezza kati addayo recently wano jula bamu ku mulina agenda naye anabe ku ddagala asimbe ku byoto ABCD akoma mu party 2 ata akoma okuki addayo bajedo mama nyabo jeno kiyayengeddo jukira jeno mukwano gwake ni bakamiliyoni kati kamiliyoni yagamba adajeno nto yakulimba nawe senti wasimu ganda waffe tatumira ko Luganda bikira Maria Jordan Nema jeno yarengedde bwati ku Nobert yakutte peni n'olupapula yagame gundi mpaka papulawo nakaisa musobola pa najiwandika okalengera kwa najiwandika najiwona bajisindika bagobi Nobert yaviridde kwa mugabe Nobert nze nfunira gwa oli mwana wa mange kulina ko Luganda nabazala mu mwana kiwani ki nakuwa miliyoni nkaga musimuna kintu tuwampako tuwamuntu tuwanga show yagenda etya wanimba ndinogana bakamiliyoni ni muri mu njaga zacho ofudde musiru jene badde mukawo ngali ko mususe nagama Nobert sibalabanga siddanga mu okulengera muna kitone kujja ggulu yabasindise wa Kenzo kati kyekyo Nobert yabatidde obuzo wana Nobert kuddayo musajja mulaba ku mulabwati nga ne senezi ya muwa baleti yabawaako kali adazeyo kolaki ngukusaba sete endala zaki awo simanyi enkaga ziza ddawa jamubuuza yaziteekawa so mwene embeera Nobert event sigwale sobuzibu kati mu Sudani wada yagala genda mbadde ndi muntu ekateeka migetogo nange show yange nandi mujuga bwalina show ayino gendayo ali kati abagobi kikafuwe teri muno mu Kampala muno ateka show natagenda ko ola ne fresh kid yabaddeyo ekiye guru ne fresh kid yemo ko bagobye bono bakoze batete babalito bawadde yawo yo kyayo kya to wadde gene yadde munyivu nezina abiri moto zawaga mu mafuta transport tezikyaliyo wenda ine mbono kamugamba kubali akabina mbomboki mama mafuta bakuyiremu wande nandi nga wanaba bombo n'olweza si bonna Nobert bamwadde tebamuwadde Nobert ate tomulenge twali ne sikini ngali waggulu ku motoka naye fudde buloga yadde nange nno katukwata content Nobert ye problem Nobert eyasguna soka okukolagana naye ng'ovudde ku Red Banton nakwana nali mu video y'abalogo abayimbi balogo ne Swaba Kasumba video zona ezisinga z'obusiramu nzirimu Eddie Kenzo ye muyimbi eyankubira essimu nanga mu Sudani oliwa ng'alina akayimba Sumbusa ne Baby J awo okusalama road awo wavudde ku ETM we yali awo nga Josted producer kujja live awo Eddie Kenzo ye musajja gwe nali naye ku Mambo Jambo akyakola nga wa MC ye musajja yagamba mu Sudani jambo mu video yange ya Sumbusa from day one Eddie Kenzo yanjagalirawo from day one Eddie Kenzo yalaga nti n'obukulembeze obuvere Katonda nakulembera banne ba big eye bonna nakola kibiina kye big talent netwera mba showcase ba mu Sudani fanga tuli omo netumuvinga mpola ngajja yerandiza so kati gwe wodda unojonkera amaanyi ga Eddie Kenzo kitegezo oli mu kujonkera mu kama Katonda gwe wenna ng'oli eyo ng'okyajjonkera Eddie Kenzo oli mu kujonkera mu kama Katonda kubanga ze gambye Eddie Kenzo ayanga kundi alien skin otamujjako mukisa omujjako kisirani Eddie Kenzo alien skin balenga katereka mu bulu nti bwogenda e Masaka nga akateko mbulu wakewaze waneno ojja kasanga embalala so Eddie Kenzo alien skin balenga katereka mu bulu ate kobenga tobaagala otya lazima era bakusindikizo kola ki Eddie Kenzo badde bamulwanisa abayimbi banne
essaazi no Mukama namwanukira mu ddoboozi lye nti nno balina kuyita mu ggwe batuuke ewange wadde ddoboozi yayise mu jjeno n'eddoboozi lya Mukama Katonda nti gwe noonaako n'ojjonkera otya olina kuyita mu Eddie Kenzo otuuka eri kati kwatoyagala ogenda kuwanama so temuddamu kubbiisha emanyi ga Mukama Katonda muleke Mukama akoleko fayini abalogo gye bali ogenda w'omusawo w'ekinnansi n'agamba nti mpa emitwalo 2 nkole kino aga emitwalo 2 gagatteko gakuyambe gwe ne famire yo okusinga okulogwa ate oli lwaki okozesa amaanyi mangi n'obwongo bungi okusiranya omuntu omu ninga olina bingi ebikotolodde babegawo so tulekera okukozesa amaanyi mangi n'obwongo bungi okunafuya emirimu gy'abantu Mukama yasalawo nti kino kibeere kati Eddie Kenzo essaazi zino bagambye amamirire kati gwa wanama ogenda kuwanama mujja kudda ku TV muzikole interview muzikole nga bagambye nti ye president advisor on creatives bannange kiruma abaniga omuniga agenda mu toyi nedda ku TikTok bwati nera bange Eddie Kenzo muwana Eddie Kenzo yalina minister kutidde ayina minister emonoka avuga za bei bane gutakiza gwe muligwe olina kali ku mutwe wata yo ina kikyamu ku bwongo bagam if you can't beat them join them if you can't beat Eddie Kenzo join him obaka sajja nona abanako tachimanyi muno go kalina ojja kuzikira we kakana sajja ko Eddie Kenzo ali masavu masibula busibuzi nga bagamba muno award sura moto ziyegirina gwayagale motoka abasaba mugenda kujja mugere mutomere muraza abayaye muno nanazirengedde ku gundi bannange vambye ko empewo enfuna emizimu emifu onagambye yakajja buzimu game eno akyusiza game gwe mbuli omuyimbi akola ekivulu nataja basula motors bagenda mufula Geno Sale kati Geno Sula andi buli akola ekivulu tugenda sula moto so bagera kujjako sula moto batume Geno Geno Sula best used car dealership company of the year 2024 so jangu ofune motoka yakabi kusula moto zigwe asulu tambula mu ngende ezewala alina gyogenda nga wawanvuko toyina motoka oyagala gula motoka sende nsamu jangu asula moto zakwe motoka ate ngo obelengo oli masavu olovola semusemu omusanvu December Migotoko festival kyo kya kusulayo Big Eye mugende muwagire nange mumpagire no jendi ewange wa busabala kazi ndi kazi Big Eye kibuga kinene aliko sho nyingi baba otomanyi ezili mu kibuga mama hamu yamade gosho waliwo eyamirinde eriawo kambala kinyidomo eyamisana ekikadde we kiri wali gwetomanyi fresh what are you musudani zendiedo mu kibira yeah